Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange tuzeko wanene kubeera wali omwana gwe batugambye nti yafudde bamuyita Gwokyabye Fatuma. Kino nalibanga si kirungi kyenkoze okukwata video naye tetulina option endala. Engeri yokka esobola okuyisa message yoyo omuwala mwana asobodde okuba ng'afa naye tugezaako okunoonyereza kiki tugezaako kunoonyereza n'amumanyi bambi mutusonyiwe okubanga tukutte video yakubo Oscar. Alright. Give n'abanyambuka mu gym n'akasaamu nempulira siribubi. Kagira kaliko esinga ekayitamu. Bali kubona. Ab'Ekampala baba bali mu kubona. Nnyo olabikidde ddala bulungi. Olabikidde ddala bulungi nnyo. Kati wano ab'Ekampala oli America ab'Ekampala baba bali kumbona yoli mudungu yagenda Bulaya tekimatalinga tebabyawula mpayogera omusajja mukulu basajja abakadde yani wedda oyogerawo kagamanyi omusajja omukulu ali eyo muvubuka muto myaka 16 Kana ye baka njondo kankubuze uyo omwana Sunny Style mbate nnyo gundi ya mubba byali bitya soko mbuliremu bituufu ati kachikeni yali namwe mize okitegeera mizenga ki chikeni abakazi bamwegulira kale obuguba muzenga gwa chikeni ina mukasente ati yetunda mu bufunze malaye nsajja kati malaye nsajja agwa ku malaye nkazi ni bafafaagana olira asinga munnamagezi chikeni sente yali anyingi Sunny Style n'akaaba kiva ebintu ne mubikolera eyo mu nkokoto chikeni ze yalya naye ati omukazi we yali eno yemwezanga sente ezipangisa naye nga gayamulaga nti yakamu 2 apartment gyalimu ati olukumi nga yetaziraba mukaawo ati yala kuba mulanga tukole tumuyambe tutya obugana nti okwebuzaabuza kati yalowooza nti wanajja ku media maybe anamuddemu n'akomawo ate kati yabulira ddala yanyiiga era Sunny Style anateekamu ssente mbalenzi lwaki lwaki si lwaki naye si mubi naye mukadde yagenderedde emyaka gye kati nateeka balezi ssente Sunny Style emyaka ng'emeka takubaana akubaana zigo kyamwokya wamaseka kulumbuka ku baana anaaga wano anti ayinza obbaa lyasi mugumba naye nga omwana ayinza obbaa aweza awubaana oba kalenga nsi ogalengera zinagisaba mu busisira bukulu bwe ekkubo lye lyamuviirako obuzibu alinga mu 31 bwe watyawo era aba ayambuse kati bakigeni 2.5 what do you expect kachigeni kakulu just bweza buto nawe akuba nti lawe kuba yegombye omusajja ekitigiza gwe noteeka mu ssente ekyalina kigumira tuvuddeyo si ensonga eyandeese wamma ensonga eyandeese kanange niyo ensonga yange ya chikeni yakoze soka tumale iyo mbolira ensonga eriwo tell me Mbadde saagala ebintu muyite ebbali.
enkoko giyite enkoko embaata giyite embaata sagala wegambe ebintu bimu sobola ekyo ntegeera waliwo omwana eyakafa banga litumaze ffenna wano kukyala waliwo omwana eyakafa amanya ge ogategedde abaana abo abafaafafa eno songa zaabwe basala zoogerako nnyo kubanga ono teyaze mu kamera onafudde wankukutu zampisa si bulungi zitya olw'omufe yafa ne bagateze namuso omulabe wali bayita Gloria so sokoleke wamma oli obeera naye nali simumanyimu nali simulabangako nga mulamu naye nga bwomanyi muno bannayuganda fe bali muno olumirirwa ninfuna nimbiraba ali mu ddwaliro bulabula singa wali naŋŋamba omanyi erekerako ngenderaba omulwadde singa n'agula ne shevaawo yanga agenda oba mutereeza senga ku yuniyoni awo netugenda singa omulwadde nali simanyi nenge gyali ayogera olunyankole netuuka te yawulira nga ayogera olunyankole nako okuba nga antrustinga because yala manyi kabira gye bazisinkana netwogerawo nga mulwadde era nize namutereezaakawo ne mu nkwawo bitegeera nensiri nnyo omuntu wabifaananyi tiwogenda olaba omulwadde ofaananyi obwerabise bakwata vidiyo ng'olongoosa kale I did my best koyo omukyala everyday nalinyanga taxi nengendayo senga yali wakulongoosa eri ewammwe ewabakyala zisola tuuka nalongoosa eyo netumukyusa engoye biki ebyo not si mulundi gumu kumpi everyday nga tugendayo naye bwe yatuuka okufa baatuliisa ebintu bingi baatubisa ssente abaana abamu abaazibba olw'ekiwala ekiri awo ekyalo ekiddugavu bali kyamubeerangako ki kyali kirinawo kibeera yalina waabeera era nawe yafunira chance okuba nti afunako waasula mu ddwaliro sitole empanvu faababbira ssente ziramubbira ssente afule kyafule visa afune ne waasula because twatuuka n'okuteekayo enamba ye mubasonda nintekayo enamba ye amuwe ssente afune waasula but byabano tebyali bulungi yatuuka n'okunvuma atuuka n'okupostinga ebitategeerekeka mu mundi eno nkola nosenso so oyo omulwadde yandeetera ebizibu bingi kasa yafa bagamba ateze namutta nze nali ssemwandu soli yali mpanvu ng'ekwata nebinyiga famire yangeteekamu ekyo nti alaka ali girlfriend wo mukazi wo ate nga naawe wamulaba nga olwedde alwadde nebinyiganyiga nnyo ososaala ne kubeera ku bantu ate abafudde omwana yafudde oyo tugamumuza emirembe naye nga kasi ekirungi bamusondedde sente balimuzzaayo yamazeeyo yazze mawulire nti yabadde mupya ate yali tanamanyi kibadde akamala beno wiiki eyaddeemu yadde wiiki emu ku kikubo yadde wiiki emu nga yakajja ndowooza yalina obuzibu bwe ng'alwadde bino sejjusa byagamba ate yaba kukuwo n'adduka yali waka ng'abantu abalala n'amala n'okulya n'ayingira n'addako kombuliri bintu balaba azirika weebityo wiiki emu ayinza okuba nga yajja n'ekirwadde kye batubaye wiiki emu naye nga byebyo ekirungi ekiriwo ambi abantu bamusondedde ssente abadde bamuvunaanyizibwako kati omubiri guddayo biri guli mu kuddayo sente kumpi ziringa ezaaweddeyo soboleke wali olabyeko omuntu alemezeddwa okuddizibwayo ne bamuziika wali omuziiseeko wali omuziiseeko mwezi zigraveyards wali oziiseeko munauganda yina wano binaziikako mpozi namukwano gwange
just yajjamu abaana baali bakuze babiri baali balongo nga tasobola bafulumya baali bakuze baali bakumutta naye awo benaakaziikako wano sokoleke abana n'abajjamu process naye naafa yali amanya ajjamu omu omanyi mukujjamu olubuto tusobola tegeera nti akijjamu ki baana babiri yafuna obutakkaanya ne boyfriend we yali tamanyi boyfriend mutuufu yalukola ki yali mufunisa naye abagayi babiri ng'abakyanga kati bomini bamwekyangirako nabo kati ndowooza n'abulwa amagezi n'ageza kudujjamu ne lugaana bali mu bbanga ki bali myezi nga 7-8 oyo aba mwana baali baana mbalina namuwana oba bamba kulage bandageeko bana bajja ensala ne balabako baali bakuze tebikikuyise bubi kikuyise bubi bebaana benaziikako wano bebaana bewaziika baga ne baziikaye mbadde maiti mama waabwe yeyafa waabwe mulamu kati yawaayo nsonga ki kubanga jjukira nti poliisi ebeera involved nti yagamba nti okuto lwavuddemu bwe yagamba naye kati mwali oba yafuluma because embeera gye yalimu n'afuluma naye kimanyi singa poliisi yakimanya nti yajjemu bujasingana kati ali mu kkomera yali ajja kutya baali balongo think olaba baali babiri so bannange ojjamu otya abaana abakuze newakubadde era abaana abakuze bwe batya abaana nga bakulu okyensinga bino okula basobola okukola nga badde babatute mugondi but yali tamanyi bambireki sometimes you can't blame her because balange niwabeera baali bamusuddewo nga talina waabeera yali yagezaako kulujjamu ne lugaana ng'atandise okuvunda ovaamu amasira mu bukyala bwe kati lwaki teyangwa mangu okudda ewaka nga si byangu nga talinawo ssente nokyendo abaana bayita mu bingi twali twebuuza naye mukwano gwange awo natwali ne Steve naye nga tulina ensonga twetubuuza lwaki akakyo kano abaana bayitiriza okufaana ku ddungu waliwo abategedde bulungi emboozi yaffe tetugamba mbu ne Uganda tebafa buli muntu wonna wali akola ki afiirawo naye ndaba nti ebiseera bino nze ndaba okufa kweyongedde wane n'otuwangaza eri abaana naddala abaana abawala okosi n'abalenzi bakola ki bafa n'osanga omwana kubanga luli wasobola okuwozangawo omwezi toliawo omuntu akoze eki asodde ne banamuwulirayooko naye kati mu wiiki emu musobola okulaba batonga obaaba okitegeera kumukumu n'abalenzi babasanga mu buliri ne bamusanga mu buliri bwe bakoze eki n'olumwana eyakafa ne bamusanga mu buliri nga yeebase bavudde ku mulimu tewali musujja tewali mbeera ki yonna yonna omwana wetuka nakola ki nafa kati abawala baabamu bafa oluusi nga bajjamu embuto abamu bintu bingi kale bibeerawo yemba okuba wali kiseera ebisinga kitera obbatta mbuto era buli abafa kibeekuusaako olumuzi ba mbuto kati yasooka n'alujja mu Buganda kale omanyi bagati nabalongo si mangu bakugjamu kati oluvannyuma baavaamu batya baamala ne bavaamu wali ebiddagala bibaŋŋamba yalemezaamu endowooza n'abeera ng'abaata birimugamba olwo kiryawo ebyagala biwamugamba kiringa ekiri mu supermarket anti yali atandise oluvunda ng'avaamuamasira eddagala ng'eddagala lyaki lyakumunoonya aba kujjamu bintu ebyali bisigaye nali manyi oba lwavaamu ne bisigalamu solooza ekimuyamba okuba nga abipushing out kumbe baana bali babiri kintu kitaddeko amaanyi kati mwabaziikawa twabaziika mu olaba ku business bay makali ga business bay
ne Arusafa waliwo awo mochari oba manya waliwo bagita ki ya bazika abantu si mochari bagita oba biki limbo kati limbo anti waliwo mpulira ziba za njawulo ezagundi aba Muslims ne bana ne Muslims saabimanya kati n'abaana batera babaziika n'abantu bakulu tewaliwo zibaseparate mugenda mu baana bato nemugenda ne muziika si okuziika ebeera etya baziika batya bateeka mu kiveera basima ne bamuteeka mu musenyu babazikira mu kiveera omusajja oba nayoolako ettaka n'aliwooba omukyala muba ettaka eri alinywa yawo byali birombolombo nga sibitegeera yoyo yekka naye nga tewali kakodyo konna akali okugaa nti lwaki abantu bafa nze ndikweba etuuse sijja kugamba nti oba musana singa bwe tulatambulira mu kisiikirize ese akadde kabandooza akawoze kati nga katuuse sijja kukibulemingako muntu yenna wakicenga nayenga abaana basusse okutwalayamu buli wiiki baze nimbeera bakwakirabika kubudaabuda tubeera mukazi omubudaabuda kyenkana tuba basseruganda simuyo kyambizzi teyali saalimu ndabyo bigendamu ebyo naye lwaki abaana balowooza batikitooka obeera kumbulyawo kino ekintu lwaki batikitooka balowooza bo baserere nabadde awo olwaka omuwala omuyita oba Zaira baby lwaki ng'alimu kalegezawo ku maybe kuwanyisiganza ebigambo nani ne kansi lwaki balowooza ba tiktok abasereebu kati naawe oli omu ku abo abategedde Zaira abatategedde message ye no tanaba kuwasiganyako bigambo na mukazi teyamurespondi like teyamuzeemu negatively era teyamusindikidde bigambo nti siga nti yamuzeemu negatively but beetwala mbu basereebu like beetwala nti bayina tobalabako batikitoka bategeka shows kiki ekiba kimutegesa show era abatikitokers bakimanyi nti nno kiki ekimufuula owakabi bambi teyainsautizeyo ku mukazi teyamuzeemu nti oba kalalowooza nti oba waki tebasasemu akati ne bagamba oli yagambidde who knows you nobody knows you you know yourself niga gwe weemanyi okitegeera kati basalamu akantu ako ne bakalowoozesa abantu nti yabadde agamba ani oli omukyala anyway ba tiktokers enamba esinga bamanyi bakabi bakabi tebali mu ngeri yaabwe bakabi mu ngeri olaba ndi kati saawa eno ba tiktokers bangi nawe ku tiktok oyina erinnya kali gwoba ogeza okundeeta amalala but siriina ku tiktok olina okitegeera ku tiktok omanyi tulina ebibanja ebyenjawulo okitegeera waliwo ekibanja kino waliwo ekibanja kiri waliwo ekibanja kiri luddawa kati nze waliwo bamumanyidde abagoberera youtube nibaga nti omukazi tumumanyidde wano kati nawe abagoberera tiktok abakugoberera nawe waliwo gye bakumanyidde waliwo n'abamu nga ye akubukubi facebook ye nga bakola ki bamugoberedde awo bamutegereredde kati buli muntu ajja ku gundi platform emu ng'ayagala okukola ki okukikuba n'okuba ng'afuna views n'okuba ng'afuna abamugoberera okitegeera owa youtube owa facebook n'owa tiktok naye tujja newesinkana nga omu akikubye mumane kikola ki ekigaana haddemu amaanyi creativity then
n'aba n'omukisa okitegeera kati omuntu ono abeera asobodde okukikuba nti bano abantu bano aba TikTok kino ekibanja ne nga bamanyi bamurecognizinga yes abawakabi mubana abantu bano ovuddeyo gwe n'okoleza omuliro ne gukola ki ne gwaka bala bakoleza ne gukola ki ne gugaana nti n'olengera nti Shera Price woli Shera Price omanyira ku ki seko TikTok simumanyi wala Shera Price simumanyi Mama Black Shera Gasumba mkwano simumanyi gwe TikTok omulamba no tishinka katako kumanya ngobererwa abantu peze mitwalo 7 oba 7 kiri awo wajiddamu eri mitwalo 7 ne 1M likes kati abantu bazoba kati mweji mitwalo 7 azo batali mwejo 7 bangoberera nange nzo basi mwezo milioni mwabo mbera mbamanya abamu alejo butamumanya Shera Price tomumanyi simumanyi Mama Black Man simama no keji mada Mama Black Man ndiwulira tomanyi Shera Price simanyi Shera Price onatyo ate chikeni namulabidde ku bino ebye Rwanda mbuno negamba mazima ga Katonda muggulu walla oba nawe otandise kuzoleya sizoleya kubanga katatinze sirirevuza baba abalenzi bana ba TikTok omuntu wa TikToker you are I'm a musician and a technician mu music yani akumanyi inze nsobola otegeka akantu wange numaga ngenda bayimbira ennyimba zange mmeka 3 era abantu bange nembayita mu banyondo nebe mikwano ne bajja ne balabanga bakola ki bwenkolobya yes kati bayesira Price bwanajja agenda kukola ki ku stage oba kigende kyekinjawula kwaba abalenzi ba TikTok yes nti otegese yes what are you going to give us ngagwe TikToker ogenda tubulira bye Rwanda jiwavudde kichotuwa challenge ngamu kawa bana sima nange nze bategeke ebyolo nesimanyi nyinzo bias tomanyi luyimba lwange but nja kuyita bazimanyi mbayimbiremu but bunoyita gwa flowing nemba sizimanyi naye ogenda kwata omuzinda loyimbe bali omwana ine dobozi yadde nyimba zimanyikiddwa but what are you going to give us nenga aba TikTokers nze sibayisa mu maaso babajjego bakola kiye buli muntu alina engeri gyalwanyemu okulaba nti afuna following ye kati ngaba abaana kati wavaayo okulika mpozo lya video nandiko vuma abalala ne yeraga nti wakabenti kitu atugende oyo mukondeminga naye jasula ina namba inasi kati wala bakana kazaira baby nze nganzo omuntu nka respectinga zaira baby ate kyalina ekiro dance akali babu miscotinze nti yakoze ekimbu yazzeemu ani kansime teyamuzeemu buwuliza ali ku live zesali ku live ye niwala ku clips basalasala n'empuliriza nagana ekyala nyina ekintu kyenna piikiza oba kyennategedde ku bigambo kansime byayogedde kubanga yabuuzizza kiki ekimudefininga and she was true yes kiki ekimudefininga nti ono yaani nga onagamba nti Grace Kelly yani nti Grace Kelly nti oziwanjala oba muyimbi okitegeera nti yimba luyimba ki bweruti okitegeera nti oyo muzanyi wa comedy ono kikati yabuuza gundi namugamba ati zabe nga simumanyi akola ki TikToker kati ye hot cake ku TikTok biki okitegeera nti yes kyekimuleetera okubeera nga is a hot cake ku TikTok anti kakati akola challenges z'abayimbi akola ennyimba z'abayimbi biki azine ennyimba zaki tosobola kuwa exigindi abantu ati oli n'agamba defining omuntu mu bigambo kimu bibiri okitegeera omuntu n'amutegeera nyodde nnyo akola kino akola kiri okitegeera n'agamba let her do something that will define her or that will define who she is kati mwaye n'agamba ekyo nakitegedde kyeyakoze eki kyeyaŋŋambye batekitegedde mu bulungi yes okusinziira omwana engeri gyeyayogera mu kuba nako kale kagamba oba nze musiru oba nze kineze engeri gyenawulidde mukazi gyeyayogeddemu nzisina kiramu kizibu kyonna wabula kyenayizeemu kubanga yagambye nfule ekintu kyenkola nga kijja kati ono omulenzi eyabadde ajjako kansime interview ani Cruise oba ye Cruise
abaana basoma simanyi basoma amawulire ekikuteesaamu oli mu mboozi etagatta kiba kyekyaki ani cheka interview tuwagira bye yonna wadde bali Zaira Baby yali tajjaawo kati yadda muleta akolesha kale kituufu kiri nti nange interview saagira yadda promotinga nasanga ka clip nasanga akali amwanga example bana kibayogerako namwanga example owulidde yenzo kubanga ajanga example nayaga namugamba omumanyi kati nga lwaki otegeeza okubuuza omuntu gundi omumanyi awo sijja kulimba kubanga nange ka clip ke nasanga ku TikTok ako nti Zaira Baby omumanyi ko yeno mga I don't know hayani who is she nange namutegeera ku kansiime ani Zaira Baby nange mwana nakamanya oyo mwana of recent namutegeera naatera nekulika booming aboga nti ono yetuwa deal nga yoso utekedwa okuba ngokola ki katalina bana katalina ani kati simanyi pozi nali ndabako baviyeeta baviyeeta okusinga nanga bana tikitoko kyezinga ndiko bamanya kyezinga ndiko bamanya abo nimuna kubanga kati bwe basookayo bwe bakisookamu babrisha cash ne bisman bisha tomumanyi brisha mumanyi onalinga akalezi brisha mumanyi ninga bana bekoledde amanya gaabwe bekodde that's nice but abantu bakuwa chance ne bakuwanika olaba ni wa mami I like her simumanyi mwagala because aina amagezi yabaya nti TikTok tina ejja kuggwawo but yes wakati abana bagisookako bana bavumanga abantu enkya neggulo bano bandi ba Sharifu bali tudda TikTok tolina wotula nti bakonjolenga TikTok wa kubanga buli muntu alina content wa mukola ki amuleta kati TikTok Yashpop yali tuddawa kitegeera kwa ye boominga ngaloli ne kati yesa akola content nani amwogerako ni wa mami yakola kintu ekyo oyo Sharifu ti buli muntu agira mu content we buli muntu kubamanyira kugenda kuvuma abantu mpaka ddi Sharifu yalinga ngavuma abantu ekyo kyamuleta ogenda bavuma mpaka ddi then waliwo nono mulala yani ono simanya oneza nyanga ne Tom yani uyo mulenzi so bye babana basogerera kugonde ku TikTok labe be bakyazanga ba YouTubers nogamba nolaba wakawe ono yani yalinga namata kyamuwulira yazanyanga namata nalinda oba ye make it too much too funny kati ngamba miki abantu yesi bamanyi face ye kalotege kabalogeda bawachi bana sikuzalawo kati miki abantu ogenda kuba miki obayina muka comedy kati oyo ye ate ye mulalamu ka comedy ke yakajja ku Jose ayina muka comedy bayina muka comedy okune kutambuza biki yalaba Jose nga Jose kyakola ki karata kufunda ko ba Jose nti ba Jose bali bayina mu comedy yes nti bi comedy abana katemba naye bwokwata filite yo ku TikTok nga tabayi television nojambala abantu ne basanyusa ate gunola ugenda kola concert lwa filita abantu jabba disappointinga ku stage anga filita ogenda jiteka ko tosobola kujja nayo ku stage abantu kibatategeera ate boyogera nga bagato bazalayo ana bali muntu yeye yasibaina ko buzibu oba akoze mugondi bwabwe oba kikoze oba tekikoze baleme kwefula bakaya abana ba TikTok lwakwati munnange mulimu se babefula abakabye nnyo balaba n'okwogera nawe abakuyamba agenda yakone mbulaba we mashindi nga wabulaba waliwo omwana gwe nalaba bambi ngalo omwana amubuuzaako awo yasirika bweva kati awinza wenyigira ate wano waliwo abaana bakali bakatakana kabala akasoga kashakama bakaleeta eno nga ogwasooka bana kana nga keeraga katya ye agenda nga muntu agenda kuvayo omuntu weraga otya ng'okyalina n'oluwumu drage badabwe tuyiraga tuyagala kubuuza abantu olabanga gwe serebu nzira eno nzabana ndaba balabe omanyi buli muntu alina endowooza buli muntu alina era nze mbalaba n'obalabira ddala kati n'osinkana omwana ng'olaba alina yefaako nnyo engeri y'okutambulamu toyina mmotoka lwaki tolinnya gundi mu mirembe baasi oba bazirinya basiru olowooza bameka abalinya baasi nga balina motoka baziresewo kandi balinya zibaasi metro bayagala gulayo kamotoka nze nyina omwana gwe twali naye era nga tikitoka naye ng'olaba yeekweka mu mimirabo ebaize mumpite tukole ki
muyimirirawo bwebebite nga yali yekwese mutagala abana bamulabe kale bamulaba abaana beesumbwa bukanabuka ate munaye kino kiri Uganda kirimu ffe bannayuganda kirimu ffe bannayuganda kugamba tulina engeri gyetulamu ebintu ate nebitera okwebonyaabonya musumala sereebu simanyi olina erinnya bwe olina erinnya oli sereebu mbusumala togula mu day to day nsa kumala nga ali mu day to day agula engoye naye nayeekweka mbwa nti tiktok mbw akola ki mbuye sereebu kati awo binyirizaawo genda okuleka following ko itsokeze siina buzibu naye ate okuddawo n'obonyaawonya obulamu bwo okitegeera n'obonyaawonya obulamu bwo nze nagenda mu day omusanga nayeekweka n'ogenda ku bus stop n'omusanga n'olaba nga yeebwalabwala lwaki tobeera na mirembe egyo mbu oli sereebu esubirirwa eyo gwe kati abo wali obuzibu abaana gwe beerumya gwe baana beerumya olaba eyo metro osangamu abantu bonna naye ng'oli alina n'emmotoka z'ewaka ziringa 5 yazipaakinzi yaziresewo n'alinya metro okitegeera kwate obudde naye ye tikitooka sereebu waabwe n'alinya metro nga yeekweka n'alyoka yeebika yennaina mulememula nti alinya metro alaba mulabye nti alinya metro naddala ku weekend nga abaana bafulumye metro kati kola nnyo nga okisooka ogule emmotoka obugonza obulamu naye nga n'emmotoka yennyininyini osobola okuba nayo era nolaba nga wana buli ntambula yeetaagisa bajja ku kyeyo bakole ngamba abali wano nze bendaba tuwakyaliwo batikitooka bakyalimuuko mwebali n'ebiseera biri nga bakyaliwo nnyo banabanango balabanga babonaawerawo batikitooka abaliko kati abawere abataano saawa zino abataano kati batono batono kale bali bawera bataano manya tebawerawo kati awo yeyo embeera abaana eri babeeranga bangi Dubai bulala naye nga Dubai kinyumidde mmwe abakoze bulamu butambula kinyumidde oba okoze oba tokoze kinyumye waliwo ebintu nga byobulamu tulina okulaba challenges era nze bwendaba omusajja akaaba olw'embeera ebwemuyitiriddeko musekerera challenges zibeeramu Dubai si nnyangu naye obeerawo n'okola tokola byagala okimanyi nti naba agents nabo bagenzi bayola bangi omanyi bugundi bwagala ne bwala naye agents bakendeera sikyamugira ntalo z'abaana ba agents ne bana b'obugundi buno bu visa companies bagenda batwala mpolampola bafulumya mpolampola nga agent bakende omanyi wano omunayuganda yakyasinza okubeera omuyaayi kakati bintu bingi bye tulabye naddala nga ffe abali mu media nti omwana akunuunyako n'akubulira ekintu nga kipya naye nakyo n'okitegeera nti kino gyekiri naye kwosa ggulu waliwo interview gye nakuze n'oyo omwana oyo Steve alina ekintu kyeyambulidde ekipya era ekiri mu ba agents n'entya kati ba agents nti kati bagenda bakola gurupu yaabwe nituli abantu nga bataano nti ne bafunayo mama oba ekiyumba naye n'abeera ki part of them awulira kati mwemukola gurupu yammwe nemufunamu nti admin nti yani nti resident ye admin kati abasabalenojenga bajoini nga babeera baki bapya bebakuba mumuli gurupu yammwe yabameka yabataano kati mbunga namwe kenyini mujja n'ogamba nti omulimu twatuganye nawe n'osaba omulimu n'olaga nti nawe otuuse ku mulimu bakoze eki ebintu bitambudde bulungi oli mu kukola okitegeera kati nga bo bagamba nti commission muwani mu admin nga bali bafunye omuki omulimu ne bakuwa olunaku oba ne bakuwa salansale y'ennaku wezigwako tobanja ssente okitegeera kati nga bo bakukwata nga bakutwala mu kiyumba bulungi naye nga ekiyumba kiyinza okuba nga kya mu Filipino kiyinza okuba nga kati olwo omwana yazina nga nze tibatwala mu nnyumba y'omu Filipino naye nakitegeera luvannyuma nnyo nga mukwano gwange naye bamututteyo netulyoka tukitegeera nti abantu abo betuba babikola ki babiraba basobola okufuna omu Filipino basobola okufuna omuntu omulala yenna omugwira kale nga sibawalabu baawala kati nga bakutwalayo bakola ennaku zo 3, 4, 5 bwe ziggwako ng'okolaki kati bwogenda tebakuna nakumalako wiiki kubanga baba balina abalala bali wali ku waiting ate nabo balina okukola ki batwalayo bakola ki
kati oli bamukolera ku bwerere kuba ye buli wiki abafuna omuntu omuki omupya kitegeera ennaku eziggwako commission yemaze okukonfaminga omulimu nja kukola buli kimu kiryoke nga bali bagamba okay no problem kola kati nga mama yekola ki yekyanga jukira bamaze okukonfaminga bali ne bagamba nti sente muzikozesa muzitwalize ngenda kukola okitegeera kati mama yekyanga bosi ki si musango gwabwe kati nga yekyanga mangu taya na banga dene kubanga waliwo malali kuki kuwaiting okitegeera wali kuwaiting agenda okuja naye ajoininge bagenda kubako lunana oba olusango oba ebitaano eyo gindi oli bwavaayo nga bateekayo bula bwe batyo nga bakunyasiza bwe batyo mpola mpola kinadde sikimanyi eyo gindi bagikozesa nnyo yaliwo dda yaliwo mpega koko kyekakatandika si kyakatandika nti kaze wena kizuulira nalina omwana gunonyeza omulimu newagamba omulimu guli wano Mwariga kale ze Mwariga manyimu temulimu kiyumba kisula 35 mu Mwariga oli nagamba guli Mwariga basasula 35 commission wano 5 ntumugamba omusava ndaba musava ninga ne Mwariga temuli muntu asula Mwariga ngasobola okuwa kadama 35 taliwo ku bizimbe bamwe ere jembi manyiko nenfuna enamba endala omukyala nimugamba olinayo omulimu naye namba nangamba guli Mwariga tenga wali amaze okukonfaminga nange namanga tokugaba kanyoteko sente kati ate ne namba nandaga nti omulimu gwego guli Mwariga kanenda bango omulimu ndoza gwa abantu bangi kati bo sindikayo omuntu omwana nagenda nakola kati bafuna omuntu waabwe nga yeba mukolera ku bwerere mwezi mulamba kugwako ngo afuna abakozi banjawulo abakozi nyinga bamukolera bwerere yekyafuna kati nga mwene eno mu abaana mu mulya sente ya kibakola kati ba agent abali mu Dubai ovaayo ng'ogamba kubanga abazi kubyeku ngera akugambye bosi yagambye tokola ki tukuze bulungi akugobye nzira kufunidde omulimu nawe no confirminga kaya ate gwo wayisizo bigo koze empisembi kati nogwayo bwotyo naye nga just bakudde bateeka waawo nti omuntu anyiige so aba agent kati nziba gye balinamu empya okusinga Dubai magezi gaba mangi wataba mubuufu baba bajja kukuba ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim onako olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyalange kakozesa nange olwaleero nkimye yakange nkagezesa endabe saagala badde babalimbe ate mwesiga ebikola by'amapaapaali simanya mwesiga essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Glim osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala Nyondo Glim ajja kuba kutuukako mubere bulungi